بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا ولك الشكر شكرا كثيرا. أحمده ربي على نعمة الإيمان وأشكره على نعمة الصحة ونسأله المزيد، ثم أصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد. Oluvannyuma lw'okutendereza Allah nnyini buyinza akyusakyusa embeera y'obulamu era nga yakyusakyusa embeera y'obudde, bw'asalawo buzibe tabuuzibwa Allah, era bw'asalawo bukye teriiyo Allah amubuuza ku ekyo ky'aba akoze. Nga bw'olaba enkyukakyuka eno ekyukakyuka mu bulamu obw'ensi, bw'otyo si we wali. Obudde bukyuka, tuli mu mwaka 2026 embala y'Olusiraamu 1448. Enkyukakyuka eyo gy'olaba obudde ne buziba ne bukya, n'okula n'ova mu mbeera mwe wali, ke kaseera bwe kajja okutuuka nga n'obulamu bwaffe bukyuse ku nsi tetukyaliko, ng'ate tuli mu bulamu bulala, hayatun barzakhiya, obulamu obw'ejjigi, obulamu bwa kabuli. Abaliyo bali mu mitendera ebiri, al-mu'minuun wal-kaafiruun, abaali abakkiriza nga bakola emirimu emirungi, n'abo abaafa nga bawakanyiza Allah, era nga bonna bali wansi wa ttaka. Ng'abaali abakkiriza ayimirizeewo kiyama, bagende beenyagire ku birungi ebyo bye baakolera mu bulamu buno obw'ensi, ate nga abaafa nga bajeemu nabo basaba Allah alla yuqiima al-qiyama, Allah aleme kuyimirizaawo qiyama, kubanga balaba nti ebibonerezo bye baliko n'obukaawu bwa kabuli gye balaga ate kizibu, ne basaba Allah basigale mu ebyo baleme kulumba binene. Obwo nno bwe bulamu bw'ojjigi, al-hayatu al-barzakhiya. Mu bimu ebyogerebwa mu byafaayo ebyalimu abantu abalongoofu, musajja yatambula nga mulongoofu, salih min ahli al-ibada, bantu abalina ibada abalongoofu, n'atuuka awali entaana, otulo ne tumukwata ne yeebaka, nga tamanyi nti we yeebase ku ntaana. N'assimuka ekiro, fasalla rak'atayn, n'asaala eraka 2 mu kutambula kwe kwe yali alimu, naye ng'avudde mu tulo, naye nga tamanyi nti we yeebase waliwo ki? Entaana. Bw'asaala ekiro n'amaliriza, Allah n'ayatuza ali mu ntaana w'abadde yeebase, n'amugamba nti onnakuwazizza nnyo,
ebbanga lyomaze ng'onneebaseeko. Ndi munakuwavu. Tunulire ebyamagero bya Allah. Onnakuwazizza nnyo ebbanga lyomaze ng'onneebaseeko. Naye nkusonyiye bwe nkulabye ng'osaddeera akabbiri ne nneegomba ti nzaali eno sikyasobola kuzisaala. Bw'oba osobodde oziyimirizaawo ku kyobadde onnakuwazizza, ukoze ki? Kusonyiye. Bilimu nno ebyokuyiga bingi. Ekisookera ddala obutanyiiza bafu, okutuula ku ntaana kuziyimirirako. Omushiriku bamulagirira agenda afuke ku ntaana azibe omuzimu, naye ng'okukola obukyafu ku ntaana zambi. Okuyimirira ku ntaana n'okuzituulako tekikkirizibwa. Ekyo kimu. Ekyokubiri, teriiyo ali wansi wa kabburi atejjusa byamuyitako ku dduniya. Teriiyo ali wansi wa kabburi nga teyejjusa kyamuyitako ku dduniya. Oba ntegerekese? Buli ddakiika gy'olaba ya muwendo gye tuli. Waliwo ebintu kuno ku nsi nga tebikuluma, naye nga bigenda kukuluma nga wayise ekiseera obyejjuse. Mu ebyo mwe muli obudde. Mwe muli obuki? Ebiseera. Teriiyo atejjusa biseera. Olaba naffe abali wano ku dduniya tulina ebiseera bye twejjusa. N'ogaa nti mu butuufu nalinako omukisa. Ne gunkola ki? Ne gumpita. Obutuufu senga nasoma. Mu butuufu senga kino. Kati teriiyo ali wansi wa ttaka ateegomba, atejjusa akaseera akamuyitako ng'ali ku dduniya. Ate ffe abalina ebiseera bino ebingi tutiguka. Ne Kulaani n'etulema okusoma, tuli mu kkuba lwali, tuli mu kibooziboozi, tuli ku TikTok, tuli mu kusala migambo, tuyingira mu ŋŋambo ezitatukwata nako, tugula n'entalo ze tutamanyi gye zaatandikira. Oyinaaga nti olwo olutalo kanduyingiremu mulunguze. Teriiyo ali wansi wa ttaka atejjusa kaseera konna akamuyitako ku dduniya kuno. Olaba ffe kennyini abaliwo waliwo ebiseera bye twejjusa. Naye tunuulira omusajja oli bwe yagamba. Agenze yeebase kiro, tamanyi nti yeebase ku ki? Ku ntaana. Tulo ne tumukwata ne yeebaka, n'asisimuka n'asaala. Billah aleikum, kambabuuza ekibuuzo. Omusajja oyo yagenda naaba nga yeebase na ku ntaana nga tamanyi nti we yeebase entaana yali mu nnyumba, teyali mu nnyumba? Kireeza teyali mu nnyumba. Yali atambudde ali eyo, tulo ne tukola ki? Naye laba mu mbeera mwali. N'ayimirira akole ki? Asaale ekiki? Ekiro. Ate oluffe tusula tuwoomereza bisambi by'abaki? By'abamaadamu. Mbugumyako. Ndowooza ali kubugumya ne mu kabbuli.
swala zikuyitako, tosaala layiri, tosaala ku witiri, oli mubisambi booti weefunyiza. Comfort me, warm me. Haina qiyam layiri. Ne mukabuli agenda kubugumira. Obudde butuyitako twebase mu bifuba. Ayeebase mu kifuba ne gwe beebasizzaamu onoonyako ow'omujjana n'akukola ki? Baganda bange, obudde bwe tulina tuleme kubuzannyisa. Obudde bwe tulina tetubuzannyisa. Waliwo akaseera tugenda obukola ki? Kubwejjusa. Bintu ebyokwejjusa bingi bingi. Kati ebimu twatandika dda abafumiitiriza ti waliwo nno ekyampitako, waliwo nno ekyagaana, senga nakola bwe nti senga ndi wala. Baganda bange abasiraamu ne bannyinaze, don't waste your time. Time it is not money. Time it is not gold. But time is your life. Obudde bwe buki? Bwe bulamu bwo. It is not money. Mulimu abaga time is money. Time bwe bulamu. You have to value the time you have before you regret. But there is a time ojja okutuuka ng'oli ku nnadamu. Today you can cry by your choice, but tomorrow you will cry by force. Kiriza kola ki? There is a time. So let us value the time we have. Tukozese omukisa Allah gw'atuwadde. Saalako ekiro, soma Quran. Kakumalako kiro ng'otiguka, oli ku kitimba, oli mu lugambo, ogula entalo z'otamanyi, oyingira mu by'otamanyi. Omuntu seba ateekako data wa 1000 n'ayonoona amaka g'omuntu agali mu buwumbi. Ku nusu mmeka? Oli n'ateekako data wa 700 n'ayonoona ekitiibwa ky'omuntu kyazimbidde emiki? Emyaka. Tunulira obudde bwe twonoona mu bannaffe ate nga tugenda kufuna misango. Agadde okusooka n'ebigambo ebyo ng'era nkubagiza buli muntu yenna nga nange neekubagiza olw'ebiseera bye twonoona ne bitugendako ne buziba nga tosomye Quran. Oba teweetaaga kubagiza ne buziba nga esswala z'ejjama zikuyise. Tuba twetaaga okukubagizibwa. Teriiyo musiiba munene ogusinga ne kufa ng'omusiiba gw'okufiirwa akhira. Oba eby'edduniya bikoma. Abantu bajja kusaasira ofiiriddwa omukyala, ofiiriddwa omwana, ennaku ekole ki? Naye omusiiba gw'okufiirwa akhira gwa lubeerera. Ate nga kugenda tuteeka mu kkaaba, mu pain, eri riyo pain kwa akhira. Bino ebyensi tusobola okukaaba leero, tomorrow ne tuseka. Ng'olabye kakibi. Sorry. Kwa akhira ani agenda okusirisa? Ani agenda osirisa akaaba kwa akhira? Akwateko ku bibegabega gate. Sorry. Who? Jali? نسأل الله السلام والعافية ونسأله حسن الخاتمة. الله tuwenkomerere ennungi. Omulundi ogwayita twali tunnyonnyola asbabul jaraim. Obuzzi bw'emisango buyita mu mbeera ki? Nsonga ki ezireeta obuzzi bw'emisango?
Ekyokubiri baganda bange abasiraamu naddala abavubuka naddala mmwe abali wano abampuliriza, fubanga bwe kisoboka mu bulamu bwo oleme kubeera commitment eri omwana ow'obuwala. Fuba gwe boy child, gwe wenna omusajja fuba oleme kubeera na disappointment eri omwana ow'obuwala. Bangi bakaaba, bangi bejje mu bulamu buno obwensi, bangi bakaaba emisana n'ekiro olwa disappointment zetubawa. Naddala abaana baffe abali ku byeyo, abasajja babawa nnyo disappointment, n'omuteeka mu laavu, n'omujja ku contract, n'aleka w'abadde afuna akasente omusuubizza omuwasa. Olumala otuuka e Uganda nga ne contract agikoze ki? Agisazizzaamu, agirese ne weekuba. Waliwo omwana omuwala, musajja yamukola ekigambo kyennyini kyennyumya, amugye ku contract, bategese omukolo gwa mbaga, babasondedde nako, tugenda ku mbaga ya gundi, tugenda ku mbaga ya Nakandi, tugenda ku mbaga ya Nakandi. Buli omu akoze contribution. Omwana bwe yamala okutuuka e Uganda ng'ebula wiiki, musajja nga takyakwata masimu. Mukolo gugenda muki? Najjako essimu eba ebula ennaku 2 nga takyalabika, yakita. Sisita we n'amugamba tukoze tutya? Ne bapangawo omusajja omulala baleme okukola ki? Baleme okuswala. Abantu babawadde contributions, balanze omukolo gye guli, baleme okuswala. Mu sisita we n'ayingizaawo omusajja omulala, najja n'atuula mu nnika, n'amahale bamuwa buli gaalina okuwaayo. Bajjewo obuki? Mutunuulire bwe tutuusizza abaana baffe. Oyo bwe yeetuga, bwe yeesuula mu mmotoka, bwe yeetuga ne yeesuula mu mmotoka, oba we yeekumako petroli, oba waakyawa ekitonde musajja. Naye ono gwe baatuuza mu nnika, njagala naye omutunuulire omusaasira. Amagye amaki? Amapangisi. Kati no wali pointi yange. Manyi abamu batera okulira nga nyumye ne bagamba onyumye ebyama by'abantu, kino si kyama. Nannyini sitoole aba ayagala mufunemu ekyokuyiga. Mufunemu ekyaki? Ekyokuyiga. Kati gwe baatuuza mu nnika, omukyala engeri gy'ataali mulaavu naye ng'alina bambi atookupa ngaddeyo akole ki? Akole. Kati atuuka omweyambulula, amugamba obusiraamu butugamba bw'onneeyambulula onziriza amaki? Amahale. Muwala amugamba ate amahale g'otampa nga nze nagakuwa, nkuwa gaaki? Tya obusiraamu we bugamba onziriza amahale. Nange kye nakola ne nkuyamba si kyamuki? Si kyamuzanyo. Nakubeererawo, nakuyirawo omubiri, era ngenda nakukubanja ku akhira, era okyali mukazi wange. Seriously, okyali mukazi wange. Naye tunuulira abaana ab'obuwala be batuuka ku level eyo, n'omuwa disappointment, ne batuuka okupanga omusajja omulala ajja ayimirirewo mu nnika, naye ng'eyali nannyini nsonga yakola ki? Yasikamu, yaweta. Naddala abasajja muli wano ate ennaku zino tewakyaliwo bavubuka na basajja baki? Bakulu. Amagezi tulinga abagenkanya.
muwala omulabye ku kyeyo n'omujja ku contract ye omusuubiza omumuwasa togenda mumuwasa ntegerekisi abamu nga mugira namulabanga bulabi ku vidiyo lwaki oyogereza ali ku vidiyo ayagenza otuuka entebe ng'asinga ne sisita obukulu asinga ne mwannyinaze asinga ne maama benkana ebyo nno bye biri mu bannyinaffe abaana baffe aboolekedde generation eno tuli wano tuseka naye be baana baffe betuzadde be bantu be bagenda okufeesinga abayaaye bwe batyo abajjudde emitima emiki emibi emivundu emifu gyennyini tusabire nnyo abaana baffe naffe abasajja sayidi zombi si nnyangu naye twesabire kale ebigambo ebyo njagadde points ezo okuzikolako remarks njagala omulundi guli twakoma nga tugamba nti mubireeta okumenya amateeka oba obuzi bw'emisango al-kabaliya obusosoze mumaki mu mawanga wa hatha amrun dhahir ekyo kyeyolese kasita okusosola mu mawanga kubaawo kuleeta obukyayi mu bantu ne kuleeta al-hikdi obukukuuzi obusosoze entalo ensikire teriyo kusosola mu mawanga kujja illa fasadati as-salih okujjako nga kwonoona n'oyo gw'osuubiramu obulongoofu sosola mu mawanga hamiyat al-jahiliya eyo enkola ya jahiliya period ereetera n'omuntu okufuna amalala neyeeraba nga ow'ekiki alaba eggwanga lye lyeriri waggulu alaba wa kitalo kusosola mu mawanga kwe kuleese n'abantu obutafuna bwenkanya amawanga amalala ne gabeera nga galinga agaalekerwa gawerekera buwerekeza eryo eririwo eryefuula nti lyaki lya waggulu lya kitalo teriiyo kibi kikyankalanya society nakuleeta buzzi bwa misango nga al-kabaliya al-unsuriya al-kabaliya al-hamiyatu al-jahiliya enkola ya jahiliya y'obutamanya nga n'eddiini tennaba kujja embeera yaliwo tuli ffenna kyo kyatuuka ne ku sahaba ow'ekitiibwa Bilal yali sahaba kyeya muayyara alaysa Usama yali ani sahaba ki bwemba seerabidde neeraba kye yamukola la yali gundi Abi Dharri sahaba ow'ekitiibwa Abi Dharri ayyara Bilali li ummi yamusosola olwa kkala ye ku maama we nabbi yanyiiga sallallahu alaihi wasallam n'amugamba inna fiika muri'ul jahiliya okyalimu enkola yaki ya jahiliya kyalimu enkola ya jahiliya namuri'u fiika jahiliya hadisi wemba sigyerabidde naye tunuulira abantu okusosolangana mu mawanga inna akramakum inda Allahi atqakum singa mu maaso ga Allah yo yatya Allah wakala ki wa tribe ki inna akramakum inda Allahi atqakum la tuayiru ahadan togezanga n'okakkanya omuntu yenna olwa tribe olwa kkala kubanga buli lwoteekawo obusosoze mu mawanga bugenda kubuza al adala obwenkanya busige mu mitima gy'abantu obukyayi tasfiku ddima tasiiru ddima musaayi gw'abantu guyige nga olaba ekyali e Rwanda
bantu okuttingana tribalism. Ni tribe era baginne waayo nga yankizo. Ebyo bijja naki? Al-kabaliya. Kusosolangana maki? Mawanga. Hadha amrun khatir wa hassas. So ngeri very sensitive. Tulina okufaayo gyeri, tegezanga nekuyingira mu mutima. Buli muntu mulabe nti ibuni Adam. Buli muntu mutunuulire mu kitiibwa mwali Allah kye yakola ki? Teriyo muddu ali wano nga talina kitiibwa. Wabula ekitiibwa ekyenkomeredde ekyaddala kiri ku ki? Inna akramakum inda Allahi atqakum. Gwoyinza okukakanya eri Allah nga yeewuumujjana. Ng'abasahaba abamu bwe baalaba sahaba ow'ekitiibwa tuli fenna ng'alinnya omuki? Ibn Mas'ud ng'alinnya omuti gw'entente, ne batunuulira obukovvu bw'entumbwe ye, ne baseka. Naye nabbi yabagamba ati kyentumbwe eyo nnene ezitowa. Izo tunuulira omuntu n'omunyoma mu kkala n'omunyoma mu butono, naye nga wabuki? Mujjana. Abantu bo beetunula structure na kkala na tribe zaabwe mwe bali, balabanga kyekiki? Wallahi minzaani yakutya Allah. Inna akramakum inda Allahi atqakum. Ensonga endala gye twatunuulira asababu ala aqadiyya, okuteekawo obubiina obw'enzikiriza, tongozaawo bugurupu obusitudde enzikiriza enfu, nga bwe twatunuulira firikatul aljibriya. Nabbi sallallahu alaihi wasallam nga amaze okuvaawo, bajja ne aqiida enkyamu, society n'ekyankalana, emisaayi gy'abantu ne giyiika, nga bwe twatunuulira. Olwaleero njagala kutandikira ku nsonga endala ezo twazimala, ne tutunuulira n'ensonga ey'abafumbo abameka? Ababiri. Eyo nagigaziya, buli omu yagitegeera bulungi, saagala kugiddamu. Ey'abakyala okwekuniza ne balemera hakki z'abaki? Z'abasajja bammwe. Siri wano nti nze mbasabira hakki zammwe, naye ngezaako okubatunuza obusiraamu kye bugamba. Naawe beera mulungi osobole okufuna ki? Hakki yo. Tegerekisi obutaddaawo. Abantu abamu batuuka ku levo ng'ebyokusabiriza hakki bimutamye, n'atuuka n'okwekomya, ne yeesala omubiri ne yeekutula, atakyasobola kubeera na bwagazi. Tunulire ensi we tutuusiza, mutunule n'embeera eweetuusiza abantu abamu. Oli ne yeekutula atakyasobola kuzaala, n'agamba ebyobwagazi mbikoze ki? Abo gye bali abasajja bangi, naye ensonga si ya busiraamu. Buli n'agenda ne yeekutula emisuwa ne yeekobya. Mba mwatunula sitole y'omukyala eyava mu Amerika, mwannyinaffe oyo alina wano mu Uganda, eyafuna omusajja nga yeekomya, ne babaggyako enkwaso, ne bagenda bazaale omuki? Omwana. Ne babawaamu abaana abaki? Abazungu. Ne babawaamu abazungu. Biri byabatabukako ab'omu ddwaliro, ne babawaamu abazungu. Abaana abo bali mu Uganda era basoma, balina bye basomera okusinziira ku information ya maama waabwe gye yaŋŋamba. Naye omusajja leve eyo yakola ki? Kwekomya. Ebyo bituusizza abasajja bangi okugwa mu mbeera eyo, nanga nkooyo okuleekaana n'omuki? N'omukazi. Nkooyo okuleekaana n'omukazi. Kubanga ova mu kuleekaana naye n'osaba hakki yo, n'ofuuka omusabiriza, beega n'olayira
n'osuubiza mukyala atuusa n'omusajja ku levo n'amukwasa Kulaani alayire. Layira wangi n'adisino n'amulayiza naga alayira oba toddemu. N'obanga ali ku birayiro naawe n'ogikwata kubanga oyagala hakki. Wallahi ndayira tuli kuki bulamu ki buno bwe tulina bwe twegomba mbu tuwasizza mukazi n'akulayiza aye nga naawe ogikutta omanyi olayira buki olimba. Kati nze ondayiza otya n'onkwasa kula oga alayira nange nenzija wallahi naye tobikola olw'emyaka gyo naye abavubuka eyinza okikola ssebo naye abakyala akulayiza olaba akuwulira buwulizi nti oyagala kuwasa nakuyita oba ogenda ku subuhi agasooka ojja nawulidde naye njagala olakwate Kulaani olayire nti oba togenda kuwasa. N'otunula n'omagamaga mu kisenge najjayo Kulaani naawe n'okwata wallahi n'essubuhi n'ekuyita nako okuba birayiro ate nga bya buki. Lwaki mulayira? Lwaki mulayiza abasajja ku rights zaabwe Allah ze yabawa? Layira ku bakazi bano oli bw'omu omulayiza muzeirekera tokaaba bambi. Kaakati buwulirize mmalirize ne kino ekyo tukyogeddeko. Ensonga eyakumeka eno gye tuliko abawandiika naffe asababu siyaasi eyokutaano asababu siyaasi ebyobufuzi ataarikhi al-insaan ebyafaayo by'omuntu yakshifu anna siraati siyasiya biraga nti entalo n'obusambaatuko babuyita buki obusambattuko obuva mu byobufuzi kanat min akbar muwallidaati al-jaraim byebimu ebikyazadde obuzzi bw'emisango. Emisango emeka egiva ku byobufuzi? taarikhi al-insaan yakshifu dhalik. Bw'osoma ebyafaayo bikulaga nti ebyobufuzi min akbari muwallidaati al-jaraim byebikyasinze ku levo okuzaala obuzzi bw'emiki bw'emisango. Fa inda tanafus ala sulta, abantu nga banaafasa competition okuvuganya ku byobufuzi au ghiyabu al-adala fi al-hukmi oba okubulawo obwenkanya mu kulamula. Banga abantu bajja ne bavuganya ku ntebe nga batunulira tewali buki tewali bwenkanya. Abafa bameka? Abattibwa bameka? Abassibwa bameka? Abawaŋŋangusibwa bameka? Abatebwako cases ez'enjawulo bameka olw'okuyisaawo ebyobuki byobufuzi? Mu bimu ebikyasinze okuzaala obuzzi bw'emisango bya bufuzi. Attanafusu fi lhukmi, okuvuganya ku ntebe. Tuli fenna? Au adamu tatbiiki alqawanin, oba obutateeka mu nkola amateeka agafuga. Kasita amateeka gabula mu nsi okugobererwa, bantu bazza emisango kuba tewali mateeka ge bakola ki gebagoberera. Kati asababu siyaasi, ebyobufuzi bivaamu obuzzi bw'emisango. Muli okutta annaasu abriya,
okutta abantu abatalina muki al mudaharat obwekalakasi. Kwekalakasa mukimanyi kyebayita batya mu luzungu? Demonstration. Abantu ne bekalakasa, wadde kwekalakasa obusiraamu okwemirembe, obusiraamu bwo bwatunulira nti mufiiramu ebiki ebintu byabaki byabantu. Kale byonna byonna ekibizaala kiki byabuki tasfiyatul khusum, abantu okusigala mu nkaayana buli kiseera tebava mu makooti misango egyaki. Walihadha fa inna kathira min almajawiz ebikyatusinze walhurubu ibara tarikhi, bwotunulira entalo otunulidde ebyafaayo nojjanga obitunulira dhati judhurin siyasiya, ensibuko yaabyo byabuki byabufuzi, ensibuko yaabyo byabufuzi mu nsi yonna. Ebola nabagamba omulundi ogwayita nti obulamu bw'abantu ekibutambuza eri obulamu bw'abantu, ekitambuza obulamu bw'abantu naddala mu generation eno biri ebintu bimeka? Bisatu. Abantu kwe batambuliza obulamu bwabwe, ekisookera ddala siyasiya, ebyobuki ebyobufuzi mu nsi yonna. Abantu babigoberera, babifolowinga, babibeeramu ensi yonna. That is number one. Ekyokubiri, ebyemizannyo, emipiira. Abavubuka bangi n'abantu abakulu, ebyemizannyo, emipiira. World Cup, bava mu World Cup ne bagenda mu masaza, simanya ate Champion League. Mipiira ku miki? Bulamu bw'abantu buli eyo. Osanga n'oli ali ku ssimu agulaba, tagenze na mu ddalasa, tasomye na Qur'ani, agulaba. Uganda bagijjemu simanyi yagenze tegenze teyagenda mwaka ogujja tajja kgenda muzeeyi oyogeranga mulogo kiki tajja kgenda kakati tasi tebalina busobozi. Almuhimu ebyobufuzi bimalawo obulamu bwabaki bw'abantu ne babeera eyo, obudde ne bukola ki, ne bugenda. Bava mu Champion League, bagenze mu masaza, bavudde mu masaza, ate simanyi African Cup, bavudde ku African Cup, simanyi Champion League, paka ez'okuwuga, ebyemizannyo, ebikonde, oba ntegerekisi, ebyemizannyo ku mitendera egyaki. Ekyokusatu, obwononefu, obuseegu. Ensi eri mu buseegu. Tunuulira nga wafulumyewo akatambi k'obuseegu engeri gye katambulamu n'emboozi z'abantu. Tunuulira obuseegu obwefuze emitimbagano mu nsi yonna. Ebintu ebyo obulamu bw'abantu butambulira eyo. Illa man rahma rabbi, okujjako Allah gw'ataasa ebyo ebisatu, ogenda kubeera ng'osobola okuvaluwinga time. Ebyobufuzi, ebyemizannyo, n'obuki n'obuseegu. Genda ku mabiici olabe abantu bwononefu, bya bufuzi, bya mizannyo na bwononefu. Obulamu bw'abantu bujjudde eyo. Tuli fena. Kale bw'otunuulira ibara tarikhi, oba otunuulidde ng'ozze osoma ebyafaayo, kanati dhati judhurin siyasiya, ebyobufuzi birina omusingi munene fi intishari aljaraim, mu kusaasaana kw'obuzzi bw'emiki bw'emisango. Era abantu bangi abali mu byobufuzi
abatyo okubagulako emiki emisango bangi abatyo okubagulako emisango tuli fenna. Ensonga endala asbabu liktisadi yakumeka eno yakutaano asbabu liktisadi ebyenfuna tuli fenna. ويعد العامل الاقتصادي أهم أسباب الجرائم. Finance ebyenfuna bitwalibwa kuzimu ku nsonga ennene mu kuleetera abantu obuzzi bw'emisango mu society. Indama yashtaddu al-faqr, naddala ng'obwavu bweyolese ng'abantu tebalina bye bakola ki, tebalina mirimu, abantu baddizaamu emisango. Walhirmaani wa adamu al-adala, obwavu bumala okubeera mu society abantu balaba nga tebalina bwenkanya, balaba ng'obwenkanya tebukola ki, tebuliwo. Balaba abalala balina emirimu, balaba abalala tebalina, balaba nga engabana y'emirimu teriimu bwenkanya. Kati n'olaba abantu nga bambi banoonya ekyokulya, banoonya ekyekkola nga basomye. Abantu balina masters, balina zi PhD, balina zi degree, balina obuyigirivu, balina capacity, naye nga bali awo. Ky'oba olaba obasanga mu fields ez'enjawulo ze bataakola ki, ze bataasoma. N'osanga ate omusomesa eyasoma obusomesa nga mulungi nnyo mu mathematics nga yasalawo kulumba owino kusala ndiboota, kubanga alaba tewali buki, bwenkanya. Ndowooza mulaba ensi ezimu abantu beekalakaasa okubongeza emiki, emisaala, nga balaba bye baasoma n'ekye bafuna tebikola ki, tebikwatagana, tebimaakinga. Kale byonna byonna ekibuzaala kiki, ebyenfuna kasita biyingira society neyingiramu obwavu. Fi tawzii tharwat min abraz almuharrakat liljarima, mu kugabana kw'emirimu kweyoleka obuzzi bw'emisango. Fahina yantashiru alfaqr, naddala nga obwavu busaasaanye mu bantu, abantu ne balemererwa obulamu bwabwe. Bw'oba oyagala okuyingiranga n'okuyamba abantu okufiiringa ennaku gye balina, n'okutegeera nti abantu bali bubi, tebalina mirimu, kkiriza oyingire mu nnaku yaabwe ogifiiringe nga bwe bagifiiringa. Tosobola kufiiringa nnaku y'omuntu nga ggwe olaba olya weebaka. Bw'oba oyagala okufiiringa ennaku y'omuntu, tuula mu bigere bye, owulirize abanaku, owulirize amaziga g'abantu, ojja kutegeera nti abantu balina ebiki, balina ebizibu. Naye abasinga tuli wano tetutuula mu nnaku y'abantu. Omuntu ajja okunnyonnyola ekizibu n'otamuwa na budde. Genda ewaayi maama. Naye singa otuula n'akunyumiza, ebbanga lyamaze nga talya, renki gwe bamubanja, nga walemereddwa okuweerera abaana, nga maama wo obulwadde bwe bumuluma, buli wootakkirize bantu kusheyalinga nabo nnaku gye balina, togenda kutegeera bulumi bw'abaki, bw'abantu. Era abantu abatera okuyamba abantu beba abakkiriza okufiiringa ennaku y'abantu nabo bajambale. Bw'oba tojagala kwambala nnaku y'abantu togenda kuyamba muntu yenna. Miskiini najja ku ndabirwamu n'ogizza waggulu, ntu najja nga alina kyayagala okukutegeeza n'otamuwa matu, agenda mwawusa obuzaka, aba yakatandika. Genda olabe awusa obuzaka. Listen, owulire abantu kye bafiiringa. Buyinza okukyenkya muwala we yakifiiringa oba omwana we. Ntegerekese.
Kuli ayinza okugaba omwana wange yasoma naye talina kyakola ki noonyezeeyo omulimu. Njagala batandike bwati ne bwati. Kati ebyo byonna byonna ebyenfuna kasita bigootaana, obuzzi bw'emisango buyitirira, obutayimbwa. Akati tulina baganda baffe ababadde South Africa. Ani atuula awo n'asiriikirira n'atunuulira ku bantu abo be baatisse n'alaba nga balina kye bafeesinze ekinene, nga beegasse ku society eno etalina ayamba, etaliimu mirimu, nga bagyegasseeko. Oli n'aga nti abantu abo bagenda kukola batya? Omuntu agenda n'abeera eyo emyaka 15 myaka 20 ng'abadde anoonya apambana na buki na bulamu, kati azze wano anoonya wakola ki watandikira. Ekyani akirowoozako muffe? Naga abantu bano tugenda kukola tutya? Ffe abaliwo tukaaba, ate population yeeyongeddemu abaki? Senga mujjukira ebigambo byange bye nasoose nabyo nti teriyo alina budde ku nsi kuno ng'alowooza okuggyako nga yejjusa ebyakola ki ebyamuyita. Twagenda n'abeera eyo oluusi emyaka 2-3, bw'atuuka okufuna challenge ng'eyo n'aga nti senga nakola bwenti, senga nali mpulaninze bwenti, kati laba bankutte ki offside. Temuzannyisanga kigambo buki time gy'olina gikozesa. Utilize the chance you have. Kikozese nnyo. Kamu gwe muki mugenda ne mufuna ssente naddala mu abali ewa Kisebe, emuzirya buli n'enkya nja kufuna. Olw'okuba abaana abamu agenda nabba obutaala n'agaa n'enkya nja kubba wali lwe bali kuba akatayimbwa ng'obadde obba side mirror, obulamu bwo ne bukoma, oba ne bakukuba n'olemala n'obanga n'okubba tokyakusobola, olitegeera obuzibu. Tuwera ne tufuna ssente, oyo n'aga nze yingini, n'atuula ku 80,000 mu ddakika 15 ng'aliiriddemu engege, ayisizza n'enkoko n'olusiniya, n'aga nze yingini, nze nzikola. Olya bw'otyo n'enkya onoolya, n'otwala abantu kawu, buli omu asabe. Ate abaliisa bw'atyo eka talina kyakoze eki. Bannaye tutunuulire ekijja enkya. Olya bw'otyo bakusuubiza nti enkya ofa, nti osiibula, nze yingini n'olya. Baana bawala bali eyo bakola ssente ssebo ebweru, mubabuulira giseviiri seeka seviiri mwe bayimaamu be basobola okuwulira okusinga kuffe. Kati ffe balabanga abeererejja. Omwana n'agenda contract ekyamutwala nnaku. Waliyo omuwala ava mu maka ng'abadde n'emirembe, ekibatwala kiki? Nnaku. Ate n'aweerera omusajja n'amusasula school fees, n'ashoppingiranga omusajja buli mwezi, ate nno tamulabangako. Boogera ku ki? Ku ssimu. Boogera bwogezi ku ssimu. Omukwano ne gumulinnya ku mutwe, aweerera boyfriend, n'amugulira poloti, n'amugulira pikipiki. Gwatakola ki? N'ogamba kiki kino? Waliwo eyabikola bw'atyo ng'abikolera omusajja, n'amushoppingira, genda bakuwe essuuti, n'amushoppingira engoye ez'obuvunaanyizibwa ku maduuka agali awo ku Kampala Road, naye nga tamulabangako, n'amuteekamu ssente. Lwamukima ku airport
lwe yamwegaana n'abula, yakuba essimu yeggwe n'amulengera ng'alaba mukadde, ng'alaba tebajja kumakinga, yaweta buwesi. Era omuwala yamala kkubira beewaabwe okumujja ku airport, anti yali agambye ono amukole ki? Kimi agenda otunuulira gwa kimi, bulijjo gwe boogera naye nga mulala. Nga maama mulala. Ntegerekisi naga omukyala nga mukadde, bulijjo mmanyi tafaanana bwati naye nga ssente zamuliiridde. Kati kyembagambye tetumanyi ki byankya, tetubimanyi. Ebwenkya butegeke, va mu muzannyo. Naye kati abo abaana bali abawala batiguka, akola aweereza musajja. Munansonyiwa mulinga abagaa nti mbafiiriza okubawa, naye nze nina kubagamba kituufu. Ate nammwe tebabaweerera mu mutima mulungi, mumanyi babawa mubba bubbi, kubanga gobba kuyisaawo biki, so si nti omulagira ddala ekiki. Kuba senga sheekh oli mutuufu, senga ogayidinga omwana oyo, tegwe ne bakugulira pikipiki, oyo mwana gw'omuzaala kiki, mukyala ogwotanaba kuwowa tubbi ndowooza olaba kyagikiguli. Be baana bafe abo, daba be bagwako. Aga mukyala wange tubbi amuwadde pikipiki, tannafuuka muki, amugambye ensoma, amuweerera, amugulidde amaki, amasuuti, amugulidde poloti, amugamba nzimba, amuyambyeko okusereka, gwatannawasa. Atali mukyalo gwotalina mu baana, musajja atakuwoowanga gwotalina mu baana, ekimukozesa ebyo by'omukolera kiki? Genda obikolere maama wo, genda obikolere kitaawo, bikolere brother wo. Anti oyagala nnyo okuyamba, olina charity, yamba ab'eŋŋanda zo, yamba ab'eŋŋanda zo. Olw'omuwala omu yansesa enseko ez'ennaku, so ez'essanyu, kwega bakuyita kuseka kyoko, oba bakiyita bati, ali muhimu ng'aweerera mwami. Mwami yamugambanga okwagala, wannaayi muwulirize ebigambo bino, okwagala buli mwezi ojja kumpanga $300 ebi oba kugula, nzundu kuyita kugula. Mwesiimye bebawa, ne bakuwa sente okwagala, ne bakweba buli mwezi nga bakuteerako $300. Oba mulina bigambo ki, oba aze atalina bigambo? Sheekh okubanga gw'otuula butuuzi Kampala, buli mwezi ne bakutwalako $300 bimeka? Kwagala mwana muwala ali ku kyeyo, ng'oba oli mukozi, mukwano gwo nga gwa njawulo, bigambo nga mulina koodi za njawulo. $1 ebyo buli mwezi alina obbimu musaala gwennyini, bwe yali ku peroolo yalaavu. Ffe tuli eno tutigguka na ssente kuzinoonya kuliisa beeka. Ntegerekisi ate be baagala obwagazi, ate be bakola ki? Ne bakusasula olw'okukwana. N'okwana omuwala ate n'akusasula okumukwana. Mwesiimye oba ffe tukaddiye sinnabategeera. Gwe ng'omuvubuka omutwe kiki mulina ki? Tubuuliremu. Duwa kati Seeka Kiguli njagala kumaliriza n'ensonga esembayo.
ensonga esembayo ey'olwali obudde bugezi yenja otutandikirako olujja oba ejja kugaziwa erimu communication ey'emitimbagano naye omulundi ogujja kwenja okutandikira ensonga yakumeka eyo ya 6 gyetujja okutandikirako biidhnillah mukkirize hasba al waqt obudde buba obutambudde tugenze mu 2 tukome wano Burundi ogujja tujja kutandikira wano kansubire ntubaako bye tuyiga addala ebizimba obulamu bwaffe banaye okwekulaakulanya kikulu weekulaakulanye faayo baako kootereka baako pulaani ng'olina ekiruubirirwa muki maaso omuntu alina okuba n'ekigendererwa nga bwe tuli mu ddiini y'obusiraamu ekigendererwa kyaffe kuyingira ki jana kyova olaba tugikola ki tugikolerera kati gwe obulamu bwo buno obw'ensi obw'okuwangala ekigendererwa kyo kiki olina okuba ne goolo egoolo yekuteeka mu kutuuyana mu kuseevinga mu kuteekamu amaki obutazannya olina okuba n'ekigendererwa kigendererwa kyange emyaka 3 njagala mbe nga nina poloti kigendererwa kyange emyaka 2 njagala mbe nga nvudde mu muzigo sheeka omuzigo muzibu omwezi gwafuuka wiiki gudduka ku speed okuga nti sasula 5 sasula 4 sasula 8 speed naye ogenda zijjanga weze za buli kiki kati beera ne goolo ngenze ku kyeyo goolo yange kiki kuyamba bazadde bange kikole ki irikate kutiguka n'abalenzi ulina akubuzaabuza mu laavu eno yakatemba ate etali nayo katemba mwerere ani asobola okumaintaininga laavu wano kugira nga oli naye muzeeyo ono kamuveeko buvi lize tukome wano budde buwanvuye tetwagala ate kuyingira nga tusoma musomo gwa bumenyi bw'amateeka ate tubeere nga ffe tusoose okugakola ki okugamenya subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh